ennyambala, entunula, entambula okuva mu bakristu bibadde byogera lunye nti Noel omulokozi azaaliddwa ku ssaawa 4 ez'okumakya. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemogerere n'abasaseredooti abalala babadde nabo basimbye Lwakasota okwolekera Lutikko ye Rubaga okuyimba ekitambiro kya mmisa eky'amazaalibwa ga Yezu Kristu. Paul Ssemogerere eno ye mmisa yeesoose ya Ssekukkulu bukyalondebwa kukulembera ssaza ekkulu erya Kampala nga Ssaabasumba oluvannyuma lw'okufa kwa Dr. Cyprian Kizito Lwanga eyafa mu ngeri ey'entiisa era ey'ekibwatukira. Ssaabasumba Ssemogerere ayatudde nti weewaawo yeesiimye era musanyufu olw'obuvunaanyizibwa bw'alina naye ekifo kyalimu kijjudde ebitiisa kale abakristu bongere okumuteeka mu ssaala. Era nange mpulira wa Ssaabasumba bunzijjudde. Naye ebbanga lye mmazeemu mbuulidde nti bulungi nnyo busanyusa, tulina abawagizi bangi nnyo, alina okunjagala mwanjagala ne munyaniriza. Naye era mbuuliddemu n'obuzito, bulimu obuzito bungi, alina emirimu mingi nnyo egikooya. Mulimu n'ebikanga nabyo bingi nnyo ebyandikanze omuntu n'ebitiisa. Naye eky'omukisa obulungi tibinkolako. Ssaabasumba avumiridde ebikolwa ebikyase mu ggwanga ebiremesa abantu okweyagalira mu nsi yaabwe omuli okuwamba n'okubatulugunya. Agamba abantu abakwatibwa ebitongole by'okwerinda bisaanye bigoberera amateeka agaliwo. Abamu tuli bulungi nnyo, tuyambe bannaffe abali mu kukaaba, tuleme kubanyigiriza bunyigiriza. Ensi ekaaba olw'abo bali mu makomera nga tebalina misango. Abali mu buvunaanyizibwa tutunuulire abakaaba abo n'eriiso erya Yezu ow'ekisa, tuyambe abanyoleddwa abo. Abantu batugamba nti abantu babakwata ne babulako amayitire ne babanoonya nga tebabalaba. Bwe kiba ekituufu tubeeko kye tukola bannaffe babulirawa, tubeere n'omutima ogwa Krismasi. Kuba Kristu yajja okulaba nga ffenna tuba n'eddembe, tuba tusanyuka. Abalina obuzibu emisango bawozesebwe, ate kooti zibeere ntuufu okulaba nga zisala omusango mu ngeri entuufu. Naye ng'abantu bategedde ti abantu baffe bakola kino, basibwe nga bamatidde oba bateebwe nga tebalina musango. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atuusizza obubaka bw'empologoma nnyinimu Ssaabasajja Kabaka. Ssente zinaabuuse okufuna emirimu naddala mu bavubuka kibadde kizibu. Obunkenke wano na wali ebimu Ssaabasumba abyogedde mbiwulidde, bawamba abantu, baka abantu ettaka lyabwe, obutabanguko. Naye ffe obubaka bwaffe bulijjo buli nti temuggwaamu ssuubi era temwekubagiza. Ssaabasajja Kabaka yatuweereza obubaka bw'omwaka, ndowooza mwabuulidde, bwabaddemu emiramwa 11. Yeebaziza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde, n'atugamba tumusabe, weesabire, era ndowooza kyekituleese wano. Gwe mulamu ogwasoose. Omulamu ogwokubiri yavumiridde omulugube. Obubaka buvumiridde ebikolwa ebitagobera mateeka ebikyase mu ggwanga. Obutassa kitiibwa mu nfuga egoberera amateeka.
ate ng'omulugube n'obutassa kitiibwa mu nkola egoberera amateeka bye biziŋŋamya enkulaakulana. Omulamu ogwokusatu gwabadde ku kuvumirira ebikolwa ebirumya abalala. Ndowooza mu ebyo mulimu kiwambabantu, kubatulugunya bali mu makomera. Omulamu ogwokuna yayogedde ku bwetaavu bw'okukubaganya ebirowoozo ku ssemateeka. Tujjuze emiwaatu egiri mu ssemateeka. Nze ndowooza nti ogumu ku miwaatu egirimu bwe butabaamu nkola ya kugabana buyinza eya federo. Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu Oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo agambye nti oluwummula oluwanvu abayizi lwe balimu lusobola bulungi okubajja ku mulamwa, kale abazadde tebasaanye kuddiriza mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe okutaasa ebiseera by'abaana eby'omu maaso. Tetulya kamukuulo. Mumanye mu bbanga ttono amasomero gajja kuba gaggulawo. Abaana bajja kwetaaga uniform, bajja kwetaaga ebitabo ne school fees. Muleme kulya kivubi. Ate n'obudde buno bwe bumu tubukozese nga tumanyi nti ensimbi nzibu. Tumale obudde obusinga obungi nga tulina abaana baffe. Tubalabirire bulungi, tubaseemu empisa ezaffe ezatufuula abantu ab'ekitalo. Eno Ssekukkulu esookedde ddala okukwatibwa bukya eggwanga livuunuka n'okuva mu bukwakulizo bwonna obwateekebwawo obulwanyisa ssennyiga korona. Wabula dde COVID-19 eggwanga lyamuvuunuka. Ssekukkulu eno ekwatiddwa wakati mu katuubagiro k'ebyenfuna era abantu bangi kubadde kusiitaana okufuna ekyokulya. Bannaddiini basabye abakulembeze okukola ekisoboka okuvuunula eggwanga mu katuubagiro akaliwo. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.